Eyaliko munnakibiina ki FDC Kayingo Abdul Katuntu ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde yalangiridde nga bw'agenda okuwagira Pulezidenti Museveni mu kalulu kano. Tukitegedde nti ono nga ye mubaka w'e Bugweri yayanjulwa eri olukiiko lwa NRM olukulu ne Pulezidenti Museveni yennyini mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Amawulire gano gavayo mu butongole ku lunaku olw'omukaaga NRM bwe yali ekubye olukungaana e Bugweri okusaba abantu b'eno akalulu ka Pulezidenti Museveni. Eno Katuntu gye yasabidde abantu bonna abamukkiririzaamu ku mulundi guno balonde Pulezidenti Museveni gw'aludde ng'avumirira mu kalulu akajja. Honorable Katuntu, I want you to request for a vote for President Yoweri Kaguta Museveni. Mukama wange ava kunsaba kintu kirala. Nsabire mukama wa kalulu. Njakikola nti. Kati okusalawo okwegatta ku NRM waliwo abagamba nti kyali kyamulema kwatula naye ebbanga lyonna naddala mu kisanja kino abadde ateetera nnyo nayo. Kati mu Parliament tulina obukiiko nga side ya NRM eronda ababukulembera. Then tulina obukiiko obwa accountability side yaffe opposition nga fe abalonda ababukulembera n'abamyuka baabwe. Kakati NRM yamulonda okukulembera akamu ku bukiiko bwabwe aka Rules Committee. Ako owa NRM yalina okukulembera so baakamuwa. Omuntu ayagala alina okujjukira obulungi nti Abdul Katuntu Honorable yatandika okuvuganyiza mu FDC. Ekiseera bwe kyayitawo n'ava mu FDC n'afuuka independent. Abajjukira emyaka 5-10 emabega Honorable Abdul Katuntu abadde abuzaayo kintu kimu kyonna kyokka kikwatula kugamba nti wa NRM. Wadde guli gutyo abaludde oluvuganya bagamba nti Katuntu okusala eddiiro tekigenda kubakosa wadde katono kati kubanga abadde bakimanyidde ddala nti akolera NRM nti naye mwennyini azze akyogera. Waliwo abantu ng'okusala kwabwe tekuna kye kukosa nnyo ate njagala otunuulira ekitundu ky'e Bugweri gy'akiikirira ne opposition ebadde performing etya. So ndowooza nti ng'opposition tegenda kubeera weekend. Abantu abamu tebabangako baffe kankyogere bwe kityo kuba kaakati akakiiko kakulembera okuviira ddala Parliament eno bwe yatandika ka NRM. Ekitegeeza abamuvunaanyizibwako ba NRM. Nange nga leader of opposition obukiiko obuliko abantu bemuvunaanyizibwako taliiko. Wabula obwennyamivu bwe balaze kye kya Katuntu ate okudda okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Bugweri kyokka nga yali yasiibula dda abantu nga bw'atagenda kuddayo kwesimbawo. Bw'ogamba abantu nti kaakati anze nsiibudde kubanga yasiibula n'agamba ekisanja ekya 2016 paka 2021 kyekisembayo. Kati bw'okyusa ebigambo byo ate oba okuzenga mwayi Museveni. Katuntu ng'akyali mu kibiina ki FDC yaliko ssabawolereza waakyo ow'ekisiikirize so nga mu Paalamenti yalondebwa ku bukiiko obw'enjawulo nga kaasinga okumutunda ke kakkosase kyokka oluvannyuma lw'enjawukana mu kibiina yasalawo okukyabulira era mu kalulu ka 2016 yeesimbawo ku bwannamunigina. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.